nga bwinawedemu nandikoze ntya tililili wambuuza obanga nkwagala zamazima nkwagala era gwe nambeemu kigudewo na evening drive stress free olwo tuba tutuuse nyingidde yakubuuzako nti oli otya bulamu buli butya embeera eri etya oddayo eka n'akaveero babiganye olunaku olwaleero nja kusaasira abafiiriddwa kitalo nnyo ali n'abalwadde mwenna ne mbasaasira nti bibi nnyo kubanga oli mulwadde naye munnange temugaana kumira ddagala temugaana bijja temugaana biddako abantu bangi nnyo tujja obbalambula ng'omugugu gw'eddagala guli awo buli mpeke gye bakuwa ogira bugizi oti buli mpeke gye bakuwa buli mpeke gye bakuwa okay osibye otya munnange gye baleko obulamu buli butya njagala obeebaza mwenna abali ku mirimu abakola mwe bale kukola mwe bale kutetenkanya mwe bale kuyiiya embeera yeeyo munnange kigudde wanda drive stress free nze nanyifigali boxa nanyingatedula Professor Majegere olwenja kubuuza ku bannayuganda mwenna abakola emirimu naye ng'emirimu gya kumenyeka mirimu gya kwetikka mirimu gya kusitula bizitowa mirimu gya kutambula nnyo bambi waliyo abantu b'ensaasiro oluusi ne ngamba yi Allah mpa ku ssente ntandike n'okwegamba okwata ekidduka n'ovuga ku bantu n'obajja obalaga n'obazza gye bagenda okukolera amazima ga Katonda ali mu ggulu kubanga bubaasi obwalinga buvuga abantu ennaku zino si kyabulaba kulayisirayisi abatakisi takisi nga muloga baasi zaggwawo sikyaziraba zitondeka zaagenda awakula ennume ziri awo ziti zino ezaali zigalamidde ku bijja by'abajjajja baaze Namboole zi Pioneer baasi nazo bazaalaga neba ne Uganda ebintu ebiri wano traini eyali etwala ab'emukono Seeta Namanve naku zino badde yabaaki naye omukulembeze w'eggwanga yatulaze nti mu budget eyafulumiziddwa gye yafulumya juzi mulimu ensimbi z'eggaali y'omukka oba traini ey'amasannyalaze naye amasannyalaze g'omu Uganda ogateekeko traini nga nange eka nasuze sigalina olwo banetulabye ab'ekibuli muli mutya ba Abdul Majidu bagenda baleetera traini nga y'amasannyalaze ababeera mu load shedding buli ssaawa neesekereko maama mutabani w'ababeera e Kawempe okay mwena mbabuuza kuba na Kawempe muli mutya bulamu buli butya nja kubuuza kuba nanga bali awo mu Keti Farao mugye baleko nenja kubuuza kuba nanga bali awo mu Kalule Kisowera Kizza nja kubuuza ku mukwano gwange bamuyita Sale Nammere oli otya abali Nammere awo Kiganda yakubuuza ku muganda nge mu birwo ebikolwa kansala mu birwo ebikolwa gye baleko taata bulamu buli butya bintu bigenda bitya olwo nja kubuuza kuba nanga bali mu Kakungulu zone assalamu alaikum gye baleko olwo muli mutya abali Wambogo muli mutya abali mu Keti Farao muli mutya abali mu Kirokole zone waggulu wali okuvira ddala waggulu wali ewa Seeka Rajabu Kakoza ate okkirira mu Lugwala ogamba otya mu Lugwala Charity bigenda bitya Charity gye baleko ensi egamba etya nja babuuzaako mwenna nga mumanye erinnya ly'omuntu gwe bayita Peneti mbabuuzaako nti muli mutya omanyi emboozi y'ababoda yesinga okunsanyusa kati nabe nasanze nga banyumya Peneti bannange Peneti omanyi yatwala sente bwe ziti ku by'eddwaliro ly'e Lubowa Peneti ne bamwongera sente era nyongereza ku by'eddwaliro ly'e Lubowa Peneti President Museveni n'amuwa emmwanyi ne bane musajja gwe Peneti kumbe gwayogerako mukazi ekisajja ekyo bane Peneti nze ekisajja ekyo ne mala nkisanga ne bwe kiba mu convoy emmotoka munne yamukonyeko namuga sooka oleke Peneti mukazi musajja gusajja naawe guno ogusajja gu investor namuga oli mukazi nanzijukiza banafa abakaabi ku nnyimbe omukyalo omu yajja n'akaaba nyabo agenze mama nyabo wowe nyabo gwakaabira mukyala yagawa mama nyabo ogitulekedde ne famire yonna mama nyabo yamala kubuuza kazi afudde muki ne bamugamba mukazi kumbe luli yali akaabira musajja
ziri 10 zakira ku saa 11 tugenda kutambula okutuukira ddala ku saa ja kuba 12 mbenga nkuta MTN Momo twongera obajjukiza bannayuganda mwenna nti bw'oba oyagala okutambula obulungi anti mulaba abaana bakuba zino baziyita ki round kick akusitula okugulu okumu n'alyoka ayisaako n'akuba tteke ku luba ogiwulirira mu kitanda nga weebase oba ng'oli ku kitanda mu ddwaliro. Alright, muganda waffe anenyongera okujjukiza nti totambula na sente zo ziteeke ku simu, sente zikuumire ku akaunti yo naye ziteeke ku akaunti y'essimu mobile money MTN Momo. Akujjukiza nti oba ogenda kugula ki, oba ogenda kusasula school fees, oba ogenda kusasula biru z'amazzi, oba biru z'amasannyalaze, oba biru za ddwaliro, MTN Momo yakugamba nti kola ekintu eki kimu kyokka, gwe sasula biru zo, sasula buli kimu ate nga mulimu n'okuwangula fees. Tukyagaba abasebo ne bannyabo yahoo muli mutya mwenna abali eyo. N'olwekyo bw'omala okumanya nti okozesa MTN awo ne tutambula. Twongera okwebaza bannayuganda mwenna abavuddeyo okuteeka eddoboozi lyammwe ku bannayuganda abamenyeddwa amaka gaabwe obadde bawumuza oluba wali mu Lubijjaawo enansana. Twongera beebaza mwebale gatta ddoboozi mukole eki. Abatannamenye bw'osanga tebabamenye be bamenye osanga bano abayambako. Omukulembeze w'eggwanga ayina kiwandiiko olunaku lwajjo ekyafulumye ng'agamba nti abantu abo babeeko ne ke babaddizaayo wadde ng'ekitongole ekya NEMA kyo kigamba nti tetujja sijja bikkiriza. Okay, so ndooza yembeere tulinda bulinzi tulabe naye nga amazima amatuufu gali nti abantu ababa beetaaga okuddizaayo akantu. Olunaku olwaleero waliwo olukiiko olwa Buganda olutudde abakulu abakwatagana ku nkola y'ennono, ensonga z'ennono, abakwataganya ensonga za Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'omuntu, abo nno babeera ba famire, be balangira n'abambejja, ate kossa n'ebitongole byonna, kossa ate Kabaka ow'ebweru oyo abeera Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga w'omu mbuga. Olunaku olwaleero batudde ku Bulange Mengo era waliwo omukuku gw'ekiwandiiko ogufulumye. Kansuubire Oweekitiibwa Katikkiro omukuku gw'ekiwandiiko guno ogufulumye era kweguli ku social media. Kansuubire nti tegufulumye lwa pressure abantu gye bataddewo olwa Kabaka waabwe nga bamwetaaga era bamubanja. So ndowooza tulinda bulinzi tulabe naye nga olunaku olwaleero ekiwandiiko ekifulumiziddwa agomunafu leero tulaba omutanda baffe Cuucu Magulu Nyondo Nantasongwamu Nantalinnya mu kateebe. Bw'atyo olunaku olwaleero bino bye bimu ku bye bafulumiza, ebimu ku bimukwatako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Waliwo akatambi akabadde kafulumye nga kalaga nti omu ku social media, omukozi wa social media yatudde ne mwannyina wa Ssaabasajja yavuddemu ekigambo we bamuyita Ddiini Lubowa Saava munnamawulire kubanga twakolako naye mikutu ne mu Next Media yalimuko. Yafulumiza akatambi juzi n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka nza okuba yakyankalanyemuko omutwe kyebayita emabegakawo baatugamba nti eddwaliro lyalimu mbu gyali e Namibia nti ekifo ekyo kya abantu abavuddeko oba abasanguse oba tuyita abatabuseemuko emitwe. So nako olwajjo ndoza kyekiwaliriza aba Buganda okufulumya ekiwandiiko kino nga bagamba nti Kabaka wa Buganda si mulalu tannagwa ddalu nga ebibadde bifulumizibwa ku mitimbagano. Eki kiwandiiko juzi twalaba akatambi ng'oli anyumya ne mwannyina wa Kabaka n'amugamba bateekateeka ngeri gye bagenda kukulemberamu Buganda nga Kabaka taliiwo. Oli n'amubuuza yabadde kinamugaba mulalu yatabuse omutwe. So ate ng'ebikkirizibwa mu ssemateeka ne bwaba mukulembeze w'eggwanga ng'avuddeko ne bwaba waali awo balonda omulala. So ndowooza kye kyeyadagezaako mugamba naye ebimu ku ebino ebifulumye omukulu Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda, omulangira Prince David Wasajja, ate kossa n'abalangira n'abambejja ebitongole ebya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, ate kossa n'abamu bino byonna bifulumiziddwa omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda omukulu Kizito. Ebimu ku bigambo ebifulumiziddwa Kabaka wa Buganda si mulalu tannagwako ddalu
kabaka wa Buganda mwezi ogwokusatu yafulumizibwa mu ggwanga lya Uganda n'atwalibwa mu ggwanga lya Germany okujjanjabwa ng'obulamu bwe si bwe bulungi obuli awo buteredde wabula bwe yagenda okujjanjabibwa abamu ku basawo bwe yagenda atereera ne bamuwa okuwabula nti addeyo abeeko n'engeri gy'awummulamu oba okwekebejjebwamukko naye ng'obulamu bwe bumontalingibwa abasawo abakugu naye nga tali ku mulimo bimu ku biri mu kiwandiiko kino mukulu ono abamu bwe baagamba nti bwe yali agenda okuva mu ggwanga lya Germany yalina either kudda mu lubiri lwe Emmengo wabula abamu mbw abasawo abakugu ne bagamba nti nedda Ssaabasajja Kabaka agende mu ggwanga erya Namibia nga beebuuza baasalawo batya okubanga kyatuukawo agende Namibia ne bagamba nti baasalawo ne bagamba nti agende awummulire eyo babe nga bamwekebejja era Katikkiro ayongeddeko n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tumusuubira mu ggwanga lya Uganda era tumusuubira okudda e Buganda nga ateredde era ssaawa yonna ajja kuba akomawo byebimu ku ebifulumidde mu kiwandiiko era so ogenda ku mitimbagano kiteereddwako omukono omukulu Kizito ne Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda kyekimu ku kiwandiiko ebifulumye era ebifulumiziddwa olunaku olwaleero Mutanda gyali ateredde naye obulamu bwongera obwekebejja so ye embeera eriwo omukwano gwaggwe ali era atulaba olunaku olwajjo ku lunaku olwa Sande ku Idi omukulu omulangira Dr. Alhaji Kasim Nakibinge mu bimu ku byakulembeza okwogera yabuuza ab'ebyokwerinda nti abantu bano abakuba abantu baffe etteke ng'abalala balaba ne batayambako kyo kyekiriwo ab'ebyokwerinda abaana bakuba abantu tteke oli n'amutunuulira bw'ati nga bamukuba n'omulala n'atunula bw'ati n'ayitawo omulangira Kasim Nakibinge yababuuza nti bannange kino ki abantu muwedde mu nsa muwedde mu mpisa kiki kyekiriwo muli kuki era okukakana olunaku olwaleero ndowooza aka WhatsApp kogenda okumpeereza ojja kukola ng'olunaku olwajjo abantu bano abasamba abantu olowooza kiki ekiyinza okukolebwa tekeezo okubanga zikendeera kiki ekiba kikolebwa tekeezo zikendeeremukko ezikubwa abantu so olunaku olwaleero eyo ye ntanda gye tugenda okunyumyako era okwogerako gwali eyo era atulaba ojja kumpeereza ka message aka WhatsApp ombuulire embeera eyo ey'okkuba omulala nga gwe olaba mutya kutaasa mutyaki obuzibu buliwa ne bakuba munno ng'olaba ne babba munno ng'otunula basala ensawo ya munno ng'otunula bamukuba omugere ng'otunula abalala abantu bayinza okubatomera omuntu awo pu n'agwa n'oyitawo n'ogenda nedda wandibadde mulungi nnyo naye kiki ekirimu waliwo olunaku olwa juzi era nali nkikoonako ku social media zange bangoberera ku X oli naŋŋamba nti nze obuyambi sikyayagala olw'ensonga sikyakuyamba naŋŋamba nti nasangako omuntu mu ttaawo lye naalya bwe nasanga omuntu oyo mu ttaawo lye naalya nga ndaga nti emmotoka ye yakujampinga nasemberako nze nasembera maaso ge tujampinga emmotoka kumbe munda mu mmotoka mulimu abalala basatu era bwe baafuutukayo nga kuliko n'omukazi banyaga bunyazi ne baŋŋa akyusa emmotoka yo ogende totusiriwalirako nalina ssente z'abakama bange nazo ne zigenderawo so ndowooza abantu abamu bayinza okuba batya okuyamba olw'ekyo naye gwe endowooza yo gy'olina ku ttekeezo z'olaba ze bakuba abantu nga temuli kusaasira oba busaasizi wadde n'akamu omubaka wa Kawempe North Honorable Segirinya Muhammadi alabika nga agenda aterera-tereramukko akubyekubyemukko ku matu muyambi we gyali ali ku Salamu TV njagala tufune omukulu ono
tubuulire omubaka ali atya kati embeera eri etya ssebo omukulu. Neyanziza nnyo muganda wange Alhaji Ali Boxer. Oli ku Salamu TV kwenkutadde essaawa zino programu Kigudde Waani, programu ya Honorable Segirini agimanyi bulungi nnyo era naye namukubirangako ne tunyumyamu. Buuza ku Munnayuganda omubuulira amannya then ne wooli essaawa eno nkubuuza ebiddako. Butereevu Haji Ali Boxer, nze Alex Luswa Luwemba era nga nze omuyambi w'omubaka Muhammad Segirinya, omubaka akiikirira Kawempe North mu Parliament y'e11. Ndi wano mu kibuga kya Nairobi, mu ggwanga ly'e Kenya, wano ku Aga Khan Hospital Nairobi. Yes. Honorable Segirinya Muhammad wali mu kubeera nti afuna obujjanjabi. Okay. Yes, sir. Okutwaliza awamu omubaka ali atya kati gw'oli naye gwe muyambi we ate oli mu ddwaliro w'oli ali atya? Haji nja kutegeeza n'abatulaba nti Allah wa bumaanyi, Allah wa buyinza era Allah ye byonna, kubanga Honorable Segirinya Muhammad ekituufu kiri nti ye yakomayo era ne tulowooza nti oba oli awo tumutwale ku bijja by'abajjajja be Kaddugala e Butale Masaka, ne tuwanjagira omutonzi edduwa ez'amanyi ntiziteekebwa mu constituency, bamasheeka ab'enjawulo ne balonda edduwa, bannayuganda ab'enjawulo ne bamusabira ebirungi, era ebirungi byonna bye musabye Katonda essaala zammwe azaanukudde wenjogerera Honorable Muhammad Segirinya emyezi ezisoba 4 gy'amaze wano ku Aga Khan. Yes. Ebbanga lyonna lyamaze ng'awanjagira obulamu bwe, njagala okubategeeza nti Honorable Muhammad Segirinya kati akomawo atambula, Honorable Segirinya Muhammad akomawo abuukabuuka, era Haji ne Salamu TV, yes, saako ne MBS okutwaliza awamu, njagala okubeera nti mbategeeza mumusoose okufuna omukisa guno okubategeeza ku nteekateeka eno Honorable Muhammad Segirinya ng'anaatera okusiibulwa bassebo ne bannyabo, era nzikiriza ntegeeza abantu baffe ab'eKawempe nti essaawa yonna mubeere bulindaala omubaka agenda kubeera nti abatuukako mu kitundu kyaffe. Okay. Amina. Okutwaliza awamu bw'otunulamuko embeera bali abasawo waliwo abaamutiisa ne bamugamba asima ekibumba olinako haafu n'ekirala, gwe ng'amuli okumpi olaba akyalinamu embavu eziweereza bannayuganda bannakawempe North kubanga balinga bamulekwa, akyalimu embavu oba? Ekisookera ddala njagala okujjukizaako emabega eri ebyobufuzi ebyali bikutte ejjembe naddala ebiseera ebyo nga Honorable Muhammad Segirinya yakatebwa okuva mu kkomera, n'okujjukizaamu byonna bye yayitamu mu kkomera, kubanga yajja awanjagira ebbanga ddene gavumenti okuba nti emuwa omwagaanya agenda afune access to medication and treatment mu ggwanga lya Netherlands gye yali naye teyasoboka, era n'asobola bulungi nnyo oba oli awo bwe baamuteera n'asobola okuwanjaga ate tayise mu medical board biki twala tugende, era ne parliament okusasula sente ezo it was a tag of war. Nene twebaza Katonda nti yasobola okubeera nti amukuuma obulamu abumuwa. So ebyobufuzi ebyaliwo awo bye byamuleetera okubeera oba oli awo ava emitala w'amayanja nga treatment weddeeyo n'akomezebwako kuno okwabobwe, ate oba oli awo obulamu bwe ne buddamu ne buditolietinga buto. Twagala okwebaza abasawo wano ku Aga Khan Hospital Nairobi nti bamutaddeko buli kyuma kyonna ekyetaagisa okulaba nti obulamu bwe budda engulu. N'okusingira ddala mukulu Ali Boxer, nzikiriza nebaze bannayuganda abasabye essaala, kubanga essaala ekola kyamaanyi nnyo, ne baganda baffe abamulambudde wano ng'ali ku kitanda kirungi nnyo era kizaamu amaanyi buli omuntu yenna okukyalira omulwadde, kubanga n'omuzungu agamba nti visiting a patient kimuzaamu amaanyi okulaba nti oba okola ki, it's part of a healing process. N'olwensonga twagala okubebaza bannakawempe, njagala okubategeeza nti omubaka embavu y'omweri ey'okulaba nti abakiikirira, era olunaku olwaleero bugenza okubeera nti bukya ku makya okubeera nti mulambulako, kubanga buli lunaku mulambulako on a daily basis. Nantegeeza abantu bange b'eKawempe bagamba ki.
kiki ekitambula naddala mu nsonga z'ebyobufuzi ne mutegeeza nti kati ekiriwo ssaawa zino kwe kubeera nti tukutte ku nsonga y'obulyake mu ggwanga obukenuzi obulabbayi nansekerera naŋŋamba nti senga mbadde mu ggwanga lya Uganda ssaawa zino bandibadde bakakakasa lwaki enkoko terya kyaggulo kubanga mbaddewo nnyo nga nnwanyiza obukenuzi ne mu vidiyo ssaawa zino obadde butrendinga okulaba nti Honorable Segirinya nguzazze ng'agyogerako aze ng'agivumirira so njala otegeeza bannayuganda nti Honorable Muhammad Segirinya waali nnyo era n'abo abalina essuubi oba balina ebiruubirirwa okulaba nti bamwesimbako ddembe lyabwe kumwesimbako kubanga it's a constitutional mandate balina right emwesimbako naye baba boolekedde akasozi gambalagala kubanga ffenna tukkirize nti Honorable Segirinya Muhammad tafunye budde bumala kusaavinga bantu be Kawempe North ate n'obudde bwe yakoleramu ebintu ebyali ebirungi ennyo yagenda ku record mu Uganda yonna nti ye mukulembeze eyakolera abantu be mu nnaku 10 ezasooka buli kimu kye yabasuubiza ne kibeera nga kituukiridde ku ssente eyo omubaka wa paalamenti kubanga siteeka nti simirimu omubaka wa paalamenti naye olw'okuba nti gavumenti yeesuubyeyo gwa naggamba eri abantu baayo y'ensonga lwaki Honorable Segirinya Muhammad yeefiiriza konna k'alina okuba nti ayamba abantu be naye njagala okutegeeza abagiriko ssaawa zino nti Honorable Muhammad Segirinya tumuzza atambula Honorable Muhammad Segirinya era wajja kubaawo mu maaso eyo gye bujja wajja kubaawo press conference bane mumubuuze ebibuuzo bye mwetaaga okumanya banyumba namawulire mulina ebibuuzo bingi ayise mu biki byonna byonna ajja kubeera nti abibategeeza neyanziza nnyo Haji Ali Boxer era njala okutegeeza nti abantu b'Ekawempe abeesiimi Haji obuweereza abo babusiima nnyo ssebo. Amiina ssebo. Tweyanziza nnyo tweyanzege ssebo weebale nnyo weebalire ddala. Okay, oli ku Salamu TV olutimbo lw'emirembe omuyambi w'omubaka wa paalamenti wa Kawempe North omuwulidde bulungi nnyo. Mukulu agambye nti ajja kuba bulungi era nsuubira okubanga inshallah bwe kataligirya yes ajja kuba akomawo era obaka abadde yabunsindikiddeko wano nga ngamba nti very soon omubaka wa paalamenti agenda kusiibulwa era tusuubira nti enteekateeka eyo yonna ejja kuba mukwano gwange ekolebwako. Tweyanza nnyo tweyanze gebale nnyo weebalire ddala omukulu omuyambi w'omubaka wa paalamenti. Okyali ku Salamu TV olutimbo lw'emirembe ekigudde Honda Living Drive stress free nze nanyi Figari Boxer nanyi Gattedula Professor Majegere ndooza bwe tumala okukeberakeberako lwaki njagadde nnyo nkigatte anti wali bamaze otuzaamu essuubi eri omutanda ate era njagadde nnyo n'essuubi erya munnaffe omukulembeze mu Kawempe ate era erya munnaffe musiraamu munnaffe ate nga omusajja ono obusiraamu abadde tabuwangalidde nnyo bbanga ddene nnyo naye era olaba nga abadde afaayo emabega kawera walaba nga alina obuntuntu bwatonzeewo segbox akabokisi ako keyayita segbox akugamba teekamu 10,000 nze nteekemu 5 tokamenya katereke tusevingeyo kale onwe 1 week ojja kulaba nga ogyemu capital munnanga abantu baali bakyusiza obulamu bwabwe so ndowooza embeera eyo naye Allah yawa atera yajawo atera Allah yalwaza yaleeta buli kimu n'olwekyo okukonna kugera kwa Allah tugamba bugambi ti alhamdulillahi rabbil alamina kasita kyamulekedde obulamu era tujjagira tutambula naye alright obale nnyo baddala akati no bwe tukomawo tugenda kulaba ku tteke bannayuganda mulina ettima bakuba bannammwe muli mu kibuga mutambula emisana tuku sigamba nti kiro tyoba oli yakubye enduulu saagiwulidde naye temukyalimu mitima gitaasa munno mukabi ye muno ddala tebikyaliyo omuliraano gwokya 2 tebikyaliyo battira wano omuntu nga wano twawulidde nebigiraagira naye tulo twadde tuntwala byebyo bamukuba eŋŋumi n'abolooga ng'oli amutunuulidde bw'ati tima kutya oba mbeera kyeyo okkirize mukwano gwange nzireoke w'amajidu katini asooka ayiyeemu awo alina obuntu bwayiwamu awo n'ayiwamu n'akyusa n'agira ati n'akola ati I'm coming back, don't go MTN Momo Chikudu Honda Living Drive stress free nanyini Figari Boxer tokwata ku knob. Chikudu
Dewani ekutusibwako Sorting kozesa Momo app omanyika star emumu kagatano star 5 hash okufuna loni yamango londa koloni ekukolera okuva mu loni ez'ebika eby'enjawulo eziva mu bannaffe betukolagana nabo nga tuli wamu tewali kitulema. eno ye Salam TV. I can't believe the season's nearly over. It sucks. I mean, I have no idea what I'm going to do with all this time on my hands. That's a big deal. Yep. My beans are now more tasty with Royco cubes. I got whoa, nigga flavor, nigga iron boost. Makes my family healthy, healthy and strong. So yummy, Tully's so happy. For half a kilo of beans, add 2 Royco cubes. Royco cubes for the tastiest beans. Morning time wao. Mwami wange nangamba yesterday bamukubiddeko essimu aba MTN nga bamugamba nti awangudde ssente school fees owa Andrew. In fact tuli awo nga tukyabuusabuusa naye nzikiriza mazima nga maze kulabako ate at the first nalinga ndowooza oba MTN balina ebintu byabwe bapanga nga sirabako ku neighbor wange nga bamukubidde kasimu. Twebaza MTN bannange okutuddizaawo bannaayo okuddiza guba mwoyo. Tweyanziza tweyanzeege omuzadde yenna ali eyo bannange ebintu bya ddala togaana kukikola kozesa MTN okusasula school fees w'omwana wo ng'onyiga star 165 star 80 ash banaye bya ddala si bya kyayi. Together we're unstoppable. Tata Jona, Landi Road yarawuna atukedde yakonkona. Hey. Tusawo kubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola. Infotrust Property Consultancy balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 3.5 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku miliyoni 12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station. Essimu 0709 98 19 37 oba 0774 32 23 5. Infotrust for the humble beginners. My beans are now more tasty with Royco cubes. I got whoa, nigga flavor, nigga iron boost. Makes my family healthy, healthy and strong. Ali's so yummy, Tully's so happy. For half a kilo of beans, add 2 Royco cubes.
Royco Cubes for the tastiest beans. Eno ye Salam TV. Chibudewani ekutusibwako Sorting kozesa Momo app omanyika star emumukaga 5 star 5 hash okufuna loni ey'amangu londako loni ekukolera okuva mu loni ez'ebika eby'enjawulo eziva mu bannaffe betukolagana nabo nga tuli wamu tewali kitulema. Chikudanda being drive stress free Chris ayokumulamu dakikazize bulanga 21 azokokolesa 12 nja kuba nkutachikwano ngende njagala ompereze ka WhatsApp aka message ombulire njagala ompereze ka WhatsApp aka message ombulire okukuba abantu nga abalala balaba okutemula abantu nga abalala bawulira bukyayi fitina chigudde woli yamanyi tebinkwatako mitima mibi oba kutya 0772 43 73 41 esimu enterako ka WhatsApp obeddobozi abantu batyaki bukyayi kutya kuba bakuba omuntu batemula omuntu babba omuntu ng'otunula bwoti ng'olaba n'otunula obatunula obutambi obusembyeyo nga bakuba abantu teke mbadde mbalaba omukyala n'atunulawo bw'ati neeyongerayo n'akimba omwami n'atunula owa boda n'ayimirira nga atokosa ndrin bw'atunulawo nga bamukuba ndrin eryo ttima bukyayi butaagaliza gundi kagende tekigudde wange kiki olowooza ki lwaki abantu bakikola teeraako amugana nge Ibrahim Nsubuga gyebaleka obulamu buli butya ate waliwo ne Abdullah nawe nkutumiddeko nnyo obale nnyo baddala Hadija mukwano gwange Hadija mama eddala ligenze naye nga Hadija era olunaku olwajja wampereza wano ka audio voice era kayiseewo bulungi nnyo Hadija obale nnyo webalire eddala olunaku olwajja obakabo bwewaweereza pereza aka WhatsApp ku 0772 43 73 41 teraako WhatsApp togikubakeeyo wabula teekako message yo ombuulire abantu ttima okukuba omulala nga balaba ne babba muliraanwawo nga owulira ttima oba awo tuyitira we tuba tutambulira gomunaffe aleera atulaba atulabe ebyo ebyokwerinda sayidi eyo gye bali naye ndabira ddala nga babulamuko ndooza omukulu omulangira Dr. Kasim Nakibinge eyeteekerateekera amadda ga Mbogongo ennaku z'omwezi 30 wali ekibuli kyeteekerateekera kati ndooza olunaku lwajja ekigambo ekyo bambi yakiremeddeko n'agaba nange muddeemu omutima ogwagalana bakuba bati oli oluyoba eŋŋumi ng'otunula nedda mulimba nedda banaye omutima ogwo gukomewo nja kibasaba nange saba banaye Allah atusaasire omutima ogwo gukomewo banaffe abali emakka eyo namwe mwongere otusabira omutima ogwo gukole ki omutima ogwo gukomewo so ndowooza abo otunulira embeera n'ebiriwo kati n'ebitambula olabira ddala nga mu butuufu walina okuba nga waliwoko ekibulamu so ndowooza eggwanga banaffe abali emakka banaffe abali eyo mubenga mulisabira tulabe nteekateeka egwa munaffe leera tulaba mitima mibi kikikyo ekiri awo so nkwebazabaza nti webale nnyo webalire ddala okukola okuyiera n'okutetenkanya gwe munaffe ali eyo era tulaba abantu kutya ttima kyokyo kiki gwe munaffe ali eyo era atulaba so nabadde njagala kufuna omukungu wa poliisi wanadde njagala mufuna naye lwakuba nti yadde takwata ssimu ye nenjagala nnyo muwulize ndabe tomanya
bantu bayinza okuba bali mu kutya, abantu bayinza okuba bingi nnyo biba byesigamyawo ebiyingiriddeawo. Kujjukiza MTN Momo anti nkulu nnyo gy'oli. Sasula school fees, sasula bilu z'amasannyalaze, bilu z'amazzi, zonna. Mukadde wange DPC. Wanjisewo. Taata nsanyuse nnyo kuwuliza. Amina sewo. Nze ajali boxa nkutadde ku Salamu TV. Nga njagala kukuwulizaako waliwo ekigambo kya naddala ennaku zino menyibwa amateeka abantu omutima egyagala n'abakulu b'eddiini ku Yidi bakitubuuza nti mulowooza tukyalina omutima ogweyagala tugira ne tuvaamu bino oba ndi w'amawulire oba oli wa mukungu wa poliisi ne tudda njagala tulabe tukyalina emitima egyeyagala bakuba omuntu tteke batemula abalala nga omulala ali awo amutunuulidde. Olowooza gwe nga ali mu byokwerinda tukoze tutya okukomyawo emitima gy'abannayuganda okubanga beeyagala ne batakuba muntu zino small round kick nga ensi eraba. Sebo DPC nsaba ombulize kwakuwuliriza era andaba ku Salamu TV essaawa eno. Nesiimye okubaako ku Salamu TV abampuliriza era abandaba abatuwuliza era abatulaba. Erinnya lyange nze Muwonge Abel. Yesebo. Nga nze DPC w'Ekawempe. Okusookera ddala ntwala omukisa guno okwebaza olw'ebirungi by'otukolera. Yesebo. Naddala okutwala obutebenkevu mu ggwanga lyaffe. Yesebo. Ekintu ky'okkuba tteke kansooke nkyogereko nti ezo ze bayita isolated cases. Yesebo. Ekawempe tetulinayo bakuba tteke. Abakuba tteke bali ku Beni Kiwanuka ate era baakwatibwa. Era ne basimbibwa mu mbuga z'amateeka. Yesebo. Naye obuzibu bwa social media buli bumu nti ka vidiyo kafuluma nga kali kamu ne kabona eggwanga lyonna era abantu ne bafuna okutya nti obumenyi bw'amateeka bungi ekitali kituufu. Nja kuwa ekyokulabirako Ekawempe. Yesebo. Okuva lwe najja emyezi 3 egiyise sifunangako mukubi wa tteke. Weewaawo obumenyi bw'amateeka mwebuli tebubulamu. Yesebo. Naye ate nga si bwe bungi ng'abantu bwe bakyogera nti obumenyi bw'amateeka bususse. Naye ate era tulina intelligence etumala mu Kampala n'emiriraano okulaba nti tufeffetta abamenyi b'amateeka. Era njagala okugumya bannayuganda nti embeera simbi nga abantu bwe bagirowooleza. Era abantu beeyagalire mu ggwanga lyabwe. Okuzza emitima. Yesebo DPC. Ndowooza ekintu ekyo kiviira ddala mu buzaalirwano. Buzaale bwaffe. Nga bakakuzaala oyita mu mbeera ki okutuuka lw'okula. Yesebo. Okimanyi nti ennaku zino twagadde nnyo emirimu okusinga amaka gaffe. Tusuddewo amaka tuli mu mirimu. Okimanyi nti omukyala aba yakazaala wiikisi 2 omwana n'amugya ku mabeere n'atandika omuwa bino bipawuda mpulira olw'okuba ayagala mulimu. Bw'osuubira omwana ta breastfeedinze yagenda kukula atya. Nkiraba. So kiviira ddala mu maka gaffe gye batuzaalira. Kyegendereze nti abantu abamenyi b'amateeka. Yesebo. Okimanyi nti bali mu myaka 24 kudda wansi. Bato bavubuka abo bali mu zifamire omwo mu Kawempe Mbogo Keti Falaawo wawa. Kimombasa. Yesebo. Jambula. Ate era n'ebifo biwulira. Era obiwulira. So tuviire ddala mu famirizi zaffe. Yesebo. Wawo famire eri wano waggulu Embogo. Yesebo. Eya Sheikh Rajabu Kakooza. Kati awo bwoba ogenda okutuukawo nze awo ewannamuguzi kyengulu ekyemmanga owa mungi we banzaala awo. Okimanyi nti awo y'omukulu yankuza.
Sheika Koza. Rajabu Kakoza. Kale yakuza gwe. Aha, tata yakuza gwe nze mungi yankuza. Uyinza okumwesiba konti yakuza. Yakuza gwe. Okay. So tubadde n'ekizibu ekya abantu okugamba nti abo baana ba kitundu tebagambwako kibaddemu olowooza ne tubeera n'ekizibu ekirala. Yes ebo. Ekyabakulembeze baffe naddala aba IRC. Anti bo baagala kalulu. Kagubaalo wa Mbogo. Kati bw'anaasonga mwana wa gundi wa muwonge tebamuzzaako oyo taddako. Kibuga owa Kirokole bw'anaasonga mu wa Boxer oyo yatwala omwana waffe nkiraba naye ng'ate abaana baffe bamanyi b'amateeka. Abamenyi b'amateeka bava mu ffe ffennyini. So tulina okwekubiriza okulaba nti abamanyi b'amateeka bano tubajjawo. Amiina. Tubeere ne Uganda entebenkevu. Amiina sebo. Sebo tuyanza nnyo tuyanzege DPC Kawempe. Amiina. Waka kibwosembya eri bannayuganda bonna ne bannakawempe bonna. Bannayuganda mbakubiriza okukola. Bannayuganda abasinga baagala kufunira kintu ku mukeeka. Si byangu. Yes sebo. Naye ate era mbategeeza bannayuganda nti security yaffe nnungi. Obutebenkevu we buli. Yes sebo. Isolated cases zo mweziri naye ntono. Era Uganda ekyali ntebenkevu. Amiina. Sebo yogedde ku lwa Katonda n'ensi yange. Ku lwa Katonda n'ensi webale nnyo webalire ddala DPC Kawempe. Zena nyifika boxa na nyingatedula Professor Salamu TV oltimbo lw'emirembe MTN Momo yateekamu ensimbi. Tumwebazizza nnyo DPC. Ebigambo ebyo ndowooza obiwulidde. Ekinoonyesesa ku bantu abo gwali ku TV agirabe essaawa eno omanye nti tutambula n'abantu okulaba nga at least naffe tulina kye tuleeta gye muli obuweereza tetububaamu ffekka. Oyo DPC yakulira poliisi y'e Kawempe yonna. So njagadde nnyo mufuna nti ebiseera ebisinga obungi tutera nnyo okubeekwasa. Omuwulidde Sheikh Rajabu Kakoza ye yamukuza mwana amako galudde mwafubutuka abamukuzizo bawulidde owulidde enjogera ye ebigambo ebimuvaamu mugambe nti sooka weeyambule uniform ya poliisi ogiteeke wali nange neeyambula ekyamulule nkiteeke wali twogere mu buntu obuntu obuwulidde gye buva abakyalo ozadde oyagala mulimu okusinga omwana gw'ozadde okimanyi nti awo tukuliza mugunju oyagala omulimu okusinga omwana oyagala omulimu okusinga ebirala abaami oyagala omulimu okusinga amaka ne bwonyuka owulira toyagala kuddayo ka mulimba nammwe tuli ffenna Kigudewa Naving Drive njagala bebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala Nakirija Zaituni Kawala agambye nti sebo bale tuweereza emitima abantu gyakalubadda kyovulaba nga twabivaako kuba kutya sebo nze Sejjemba Edward ndi wano Katwe ku lubiri lwa Kabaka obale nnyo sebo obalire ddala mumbejja zawedde agambye nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyogeddeko ku kabaka wange mbadde siri ku mutimbagano n'akajja era nkwegasseeko ng'ogambye nti tuweereze obubaka. Sebo bale nnyo obalire ddala kyokookoonye ku mutanda nzaawo oba omumaze ekyobubbi n'okubba muliraanwawo ng'owulira abantu tebakyayagala kuyamba abamu batya balowooza nti oba oli anaava ku kyamuleese n'atemulamu ggwe abalala mulimu ettima ne emitima egitali mirungi emibi. Nalongo Aisha Muduwa ndabye akameseji kazze wano naye ndabye ku Nalongo Aisha Muduwa ewankulukuku bale nnyo balire ddala okubanga kwoli otulaba tuyanza nnyo tuyanzeege kameseji kalazeewa ka Nalongo Muduwa. Kagwa Patrick agambye nti ndi wano ne Sebagala Hassani ekaggaba sebo bale tuweereza ensonga entuufu eri nti abantu bakyuka emitima sigikyali mirungi eri bannaabwe naye kale katugumiikirize Katonda alitutaasa.
sebo bale kuleeta omukulu omusirikale oyo mu butuufu abadde ayogeranga ninga amulaba bane twekubeko mu bifuba nga bw'okutte mu kifuba ng'otugamba nti twekube mu bifuba mpulira nga mu butuufu nyunguse n'ezziga nga ndabira ddala abaana baatuva dda mu ngalo ettaano. Bale nnyo weebalire ddala omukyala Naziwa Saafina Ekira. Tuyanza nnyo tweyanzeege. Namusoke Rashida Kawaala agambye nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze nno ndi wano ennyumba bagitaddeko gu X ogunene era nninda bulinzi guleeda. Bwe muwuliranga engwiridde temwebuuza. Naye nze nalaama dda nti bajja kunziika mulimbo wadde nga enkowe yajjula naye oba oli awo gye tusonda banaaba batandise okugiziikamu osanga balinziika eyo. Naamye era naamidde ku Salam TV nti akayumba kayinza okuba nga kakeesa lukya. Kikambwe Allah kale katulinde bulinzi tulabe ndooza kinajja Salongo Segawa Hasani Butuntumula agambye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babale tuweereza ekituufu kiri nti abantu emitima gyalwala dda beetaaga kuzza ngulu. Oli bw'awulira kigudde ku munne tajjukira nti enkya kigwa ku ye. Salongo tweyanza nnyo tweyanzeege bw'atyo bwagaye nti abantu emitima gyalwala dda. Tweyanza nnyo sebo tweyanzeege Salongo. Mbadde ngezaako kunoonya meseji ya Nalongo Aisha Muduwa naye weeraze wennyini mutuufu walabika nga wambuzeebuzeemuko naye inshallah kasita mbagambye bannayuganda nti Nalongo Aisha Muduwa aweereza obubaka bwe era mbufunye bulungi nnyo nnyini ddala. Inshallah teweeraliikirira awo manya nti buba buyiseewo kubanga mbutuusizza. Wabale nnyo weebalire ddala Nalongo Aisha Muduwa wankulukuku Kitebi Kusita bandabire bonna abali awo Kitebi Kusita obagambe nti nanyini figure box nanyini ngatedula Professor Majegera abatumiddeko nnyo era abaagala nnyo nnyini ddala. Alright, n'abantu mwenna abali awo eruzira awo wansi abali mu Kirombe wali abali ebutabika Senkuba wire ebutabika side yawo mwena manyi nti muli bulungi nnyo nnyini ddala. Ebule dakika nyambe nga nfubutuka wano akadde kantwalaganya naye nga tubebaza nti tweyanziza nnyo kubanga nteekateeka eyo. So waliwo agambe wano nti ebiragalalagala oluusi abaana banywa ebiragalalagala nakyo kiyinza okuba nga kireeta obuzibu okusinziira ku mbeera ddala gye tutunamuko. Abaana bumubaya nga gye muli eyo munywa ebiragalalagala tujja basaba bambi mukyuseemukko embeera ndoza mugikyuseemukko osanga oba oli awo mwe muleeta ekyo kibi nnyo okubanga munywa ebiragalalagala ebyo. Naye katusabe Katonda atusaasire, Allah atusaasire mubenga mukyusaamukko kubanga embeera erabika nga munange etabuseemukko. Okay, tukyali ffenna kyali ku Salam TV lutimbero lw'emirembe kiguddewo Naving Drive stress free. Njagala kukuta akadde kalabika nkaweddeyo. Njagala kwebaza bannaffe aba MTN mwabale nnyo mwebale ddala okututeekamu amaanyi tusiimanyira tusiimira ddala. Ennaku z'omwezi olunaku lwayo 18 ncha 19 abiri ujja kuba lwakuna. Ate mwerabira nti bannaffe abali e Makka bajja kutandika okudda ennaku z'omwezi 22 lujja kuba olunaku lwa 6 baŋŋambe nti waliwo abagenda okuvaayo bakomewo wano. Bannaffe aba Weli Travel bajja kuba bakomawo ennaku z'omwezi 23 olunaku lujja kuba lwa Sunday. Uganda Airlines ejja kuba ekomyawo ate era nayo mu nnaku z'omwezi 24 25 awo. Bannaffe aba Muzata Tours and Travel abakulemberwa mukadde waffe Sheikh Yasin Kiweewa era nabo bajja kuba baddirawo mu nnaku z'omwezi 25 26 awo bajja kuba bakomawo mu ggwanga la Uganda. Tubeebaza bannaffe aba Chapa General Enterprises era gwagenda okunywa akacyayi k'olweggulo nkugamba nti ku kagaatiko siigako siyaji
siga kaako Abdulmajid kasinga okwagala, siga kaako Hassan Sibu kasinga okwagala, siga kaako Munta kasinga okwagala, ka Prestige atera sabuni Yozesa Jama atera nkugamba nti bobona aba nabisa sabuni ayitibwa Lanzo awujja kuba gwe okigadde ngera okimaliriza bulungi nnyo nyonyini ddala gwe munafali eyo era atulaba Chapa Gen Enterprises bwe bali awo mu kikubo awo umanya nti Prestige Haji Rashid Senyonga nkubuzaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Yasin nawe mkwano gwange nkubuzaako nti assalamu alaikum. Chapa Gen Enterprises MTN mama ayongera kujukiza nsasula biru z'amasanyalaze, biru z'amazzi, biru z'essomero, sasulira abaana fizi ate ne biru z'eddwaliro awo bengo okigadde awo mbangenda tozanyisa obudde songole kalamu enesawa yekizaamu tayimbu ogirwamu n'ogiroberamu obigwamu tozanyisa obudde hey